Ssaabasumba Paul Ssemwogerere yeekokkodde abakulembeze abaweddemu ensa ab'ensangi zino mwategeerezza nti bangi kati bye bakulembera abantu tebikyategeerekeka. Obukategeera kulya buli n'okubuzaabuza kijja kusabira oteeka ekirabo ky'amagezi n'okutegeera n'okumanya n'okutya Omukama olwo nizo ekirabo ekyokukuwa ekyekiiko. Ssaabasumba asinzidde ku kyalo kyali mu divizoni ya Nnyendo Mukungwe mu kibuga Masaka mu kitambiro kya mmisa kyakulembeddemu nga Lubowa Ssebina gy'aviira yeebaza Katonda olw'okutuuka ku buwanguzi ng'omubaka wa Paalamenti owa Nnyendo Mukungwe ssaako n'okuweza emyaka 12 ne mukyala we Grace Lubowa nga bali mu bufumbo obutukuvu. Ssaabasumba ategeezezza ng'abantu mu kakyo kano bwe batakyalina bwesige mu bakulembeze nga weetaaga okubaako essaala ezisabirwa eggwanga lino okusobola okutereera olw'ebyo ebigenda mu maaso. Ssebina asinzidde ku mukolo guno n'asaba bakulembeze banne abaweebwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo okukola ebyo ebigwanidde. Ssebina asabye gavumenti okukomya omuze gw'okutulugunya abantu nga mu kiseera kino abantu bonna batambulira ku bunkenke. Bayita mu kuyiganyizibwa okutagambika nga basibibwako ebisangosango abasajja bano abasibira mu ggwa kubanga tebakyalina gwe batya. Ebayita bankuyegetetya ssabo akati nneme kubatemekereza olumu ndowooza bwe balabikira obulungi bazoga nti naye ono oba yandisaanye ogendako mu besimenti. Ku mukolo guno akulira ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bubaka bwe bwaweereza yeekokkodde obubbi obweyolekedde mu kalulu k'abassentebe b'ebyalo. Okusimbiddwa omugongo mulanyi tugatadde mu gulupu tebamaliriza nti eddoboozi ly'abantu okusaawa kw'abantu ate bo bakukyusiza nga bakozesa eryanyi nga bakozesa emmundu. Naye beebaza era nebaza Katonda yakyasobozeseza okuba nga tukyaliwo nga tukyali balamu era nga tukyagenda mu maaso. Bannange bangi bamwambanguka abalala bali mu makomera nga bwe muliine ebito pulezidenti waffe Kyagulanyi era asabye abantu okusigala nga bali bumu. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo beekokkodde obunyazi obweyoleka mu kulonda okuzze kubaawo wabula ne basaba wabeewo obumu mu mbeera zonna. Oyinza okuba owookuna n'ofuna busatu neneefuna buna oyo n'afuna abiri kusatu abaali abo ajjawo tukulangirire egowa. Njagala okusaba Mwami Ssebina nti engabo yo ebeere obumu mu bantu. Abantu bangi bagenda kukulembeze naye nga tebalinaako mukululo nga tebalina gwe baswalira. Mutawa mu maanyi batababala mu maanyi saawa yoona kaseera buseera konkana akabulayo insha Allah. Bana basaga bajja kuteeramu bajja kubatwala. Kyemu ku nsonga etwagazisa ekyukakyuka ebyomalozeeko naye ddala abakulu abali wano mu tugambe Museveni Mpiteya wa Uganda tukisonda akuveeko. Bataata mutusabire nti n'ebibiina by'obufuzi bwensalawo nti nze ndi Wanuupu nzikirizibwe nga tewali ankwata ku mukono mbeere Wanuupu nga ntaddewo era neeyagala kisobokera ddala. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.